Bannakizito musaze ekkulu erya Kampala bakuŋŋaanidde ku kigo ky'abajulize Namugongo okuza olunaku lwabwe. Omutambuzi omukulu abadde Kalidinaali Wamala. Kalidinaali asinzidde wano n'asaba bannaddiini banne okwenyigira ennyo mu kukolerera emirembe n'okuwala embeera eriwo ey'abantu okulowooza nti balina kukwata bissi okulaga nti baweereza Katonda. Owulirayo abamu mu linnya ly'eddiini abakwata n'ebitala n'emmundu n'ebbomu mu linnya ly'okubanga bakolerera kitiibwa kya mutonzi. Naye ogwo si gwe mutima gwe Katonda gwe yatuwanga guyisa mwana we Yesu Kristo. Bannakizito abakuutidde okuba n'omutima omugabi. Mubanga bakkiriza maanyi mu bulamu bwammwe. Kindness, love, gentleness. Ekibiina ky'abaana abato kino kyatandikibwawo Ssaabasumba Cyprian Kizito Lwanga n'ekigendererwa eky'okwagazisa abaana eddiini yaabwe era ng'olwaleero kiwezezza emyaka 10.